At a personal level Nalukola tumanyiganye, he's a decent man. Ate mulwanirizi wa Dembe Nalukola oyo embooko egenda kukaaba. Gwe munnamawulire oyina okusalawo. Oyina okusalawo. Oba eggulire erisinga obulamu bwo oba bulamu bwo. Nalongo bwadduka mu loogi embeera yategiyingira. Oba amagye gasobola okuyingira parliament y'eggwanga. Embooko n'ekaabira mu parliament. Ebalema atye Kawempe. Bino byonna ebikolebwa byali bikoleddwako ku Besigye n'abawagizi be. Emyaka 4 ekintu kya sirisonyi wa President Museveni emirembe n'agifuula emirerembe. Lino eggwanga liyitiridde buli muntu kyasanga kyakola. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola kwabo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka. Just you need to give me a brief comment. Tetulina kwogera ku byabufuzi, but I saw effujjo lyakoleddwa mu Kalulu brother mu nomination ku lunaku lwe banominatinga Mwami Nalukola and what actually means mukoluke together. My fears nti bwekibanga kino kyabadde bwekiti Kawempe ku mere nomination, how is it likely to be wetulaga? Ekisooka fenna tukivumirira effujjo eryakolebwa ku Nalukola tulivumirira. At a personal level Nalukola tumanyiganye, he's a decent man. Ate mulwanirizi wa Dembe Nalukola oyo lwe baasiba mivule. Be bamu ku bantu bennasanga okwoti ekireka kwesi SIU Nalukola nze kwe kumanya n'omumanya. He's a good guy. Okay. Naye embooko egenda kukaaba. Come again? Embooko gwe munnamawulire oyina okusalawo. Oyina okusalawo. Oba eggulire erisinga obulamu bwo oba bulamu bwo. Kungu era kize kungu temutuyambye. Era ngenda journalism his job. Why would you beat him? Why would you assault him? He's simply doing his professional job. Nalongo bwadduka mu loogi embeera yategiyingira. Mwabakyewuunye effujjo eryo. Mwerabidde mu kukyusa ekisanja waberewo bagita age limit ogijjawo. Embooko tiyakabira mu parliament 2017. Oba amagye gasobola okuyingira parliament y'eggwanga. Embooko n'ekaabira mu parliament. Ebalema atye Kawempe. Owulira. Ate ekirala ebimu njagala bino bibeerewo. Besigye oyo ali mu komera. Bino byonna ebikolebwa byali bikoleddwako ku Besigye n'abawagizi be. Bano ba Kadingo be bajja okwagala okudislodginga Besigye bamuyitanga nti oyo comedy. Bamuyitanga ki comedy. Gwe mwali muyita comedy kati ayingidde wammwe. Actually Abaganda balina olugero nti bw'ofumbira mu maka n'osangamu omuggo ogwakubanga mujjawo gujjewo gusuulewa mayiro ne mayiro. So social media ekipya kiriwo nti kati ekintu bwe kigwawo at 10 by 5 minutes after 10 the entire world. I'll give you an example. Zelensky on President wa Russia. Zelensky ebadde ne Donald Trump amuyisamwe God within a second nga kiri all over. Yenjawulo eriwo. Tewali kikolebwa ku mulembe guno kitakolebwanga. Nalabye Kyagulanyi alaga ebifaananyi nga abasirikale be ba raiding ekitebe kya NUP. Banange omanye emirundi gye ba raidinga ekitebe kya FDC na Janankumbi. Waliwo ekiseera kyatuuka nga helicopter ya police esiba waggulu mu bbanga awo nimbi. Nemo bannamawulire temuvuddeyo kuyamba bantu. So are you trying to justify because want bannamawulire olina okusalawo? So what do we do anyway? Because we've come to we are the eyes and ears of the public. Tuzze okulaga abantu bigenda mu maaso mu Kalulu. Sajja ne bakatana erisondozo bali avudde namu. Kati nkole ki? Should we just sit home? It's a wake up call.
toli mu covering bazita Christmas carols. No, this was a nomination. Yes. Nomination. To mind yo nomination, boss in nomination. Mu mind yo nomination. Ate ne kirala kungu okimanyi nti waliyo n'abaana mawulire nga they are political activists. Waliwo n'omugwe ntudde naye wano. Tomulaba wano nga political Producer. nga political activist. Security yawula etya mu namawulire ne political activist. Al-Qaeda teyina bannamawulire. Balina. Al-Shabaab tebayina. Balina. Boko Haram tebayina. Kati olumu bano abasajja abasirikale bajja baba briefings edda. Nti kungu Matches aline Gashumba akula ku radio 4 ne Sanyuka undercover operative wa NUP. Teba treating nga munamawulire kungu. Omuwagizi waki nkubuze mu ekibuzo tewali bannamawulire b'amaanyi abefula bannamawulire bamaze bajayo empapula z'okulondebwa ne parliament wona gye bali Joel Ssennyonyi yali tasoma mawulire ku NTV kati kati leader opposition muganda wange my favorite Zambali Bulasio Mukasa takola show bagiyita batya abantu bagimanyi Sebarometer abantu bagimanyi tagenda Nansana municipality okiwulira already wali mu parliament Kazibwe Bashiri muganda wange Samuji Ibrahim Nganda n'abalala ne Andrew Mwenda yennyini Andrew Mwenda tiyali mu namawulire kati si spokesperson waki gwe kisinde kya Gino Muhoozi okiwulira ne mu bannamawulire mwegayiridde bato bange bakulu bange tewali ggulire lirina kussa ogamba okugenda kuvuga bana basajja bakambwe kyovula mu abaana bato mbegayiridde okulonda bekutuuka genda olonde teweetaba mu fujjo kati olukyasobola okugera tuba n'obululu bw'amazima n'obwenkanya nga tulaba deployment eri heavy mu bululu tulaba for example real Mwami Gashumanuza walabye akatambi n'engeri gye bakuttemu council Luyimbazi na Lukoola ne bamusikasika wansi katakubbe n'omutwe ku ttaka ate Luyimbazi tamanyi bya bufuzi yali maze ennaku 3 mu ddwaliro sympathy vote n'erinnya na Lukoola tebayinza kukwata ku ssaawa 6 na Lukoola kankuyigiza politics w'Abassennyonyi waba Namboze omumanyi oyo politics wa Namboze okufakinga omugongo gunnuma omugongo gukyannuma na Lukoola politics we Kampala kyebamukola bwe batyo embo kyebakuyisizaamu kyadde kibi nnyo wali badde omaze ennaku 2-3 oli ku kitanda oli ku life support nfa wali badde oteeka ne plasta ku nnyindo bankubye nnyo tojjukirayo eyeteeka ekigundi ku kugulu kalaba bullet akamukwatako ka fragment kesasi ne bamuteeka ekiseminti ku kisambi ulia ka fragment kati ya gas kakuba ntumbwe naye ekiseminti yakisiba ku kisambi sikyagulanyi ebyobufuzi tebirimu mazima kazannyo kabayaaye so Nalukoola bisementi ku mikono Nalukoola bakubine byewabaddemu tewabadde before a Supreme Court judge Nalukoola lwali kubye ngaawo ng'onoonya akalwaliro akali mu Kawempe nga bakwadimitinga mu ddakiika mu ssaawa 2 ng'ofuna ambulance NTV nga ejja ne NBS tembeera gyalimu takeesa ng'olwo bakuyingiza nsambya NBS akawungezi NTV akawungezi agataliiko nfuufuti Nalukoola embeera Nalukoola gyalimu etiisa naye nga gwenywera Katunda wali nekimuyamba ki toyina munene wa NUP gwomanyi eyayuza empale eyayuza empale n'awonyera afune sympathy vote toyina mubaka wa NUP omukazi gwomanyi yagamba nti bamumenya akakongovule ng'atayambadde kakondo ku olwo Kyagulanyi tomanyi bwe yagamba nti bamukuba akakongovule ate nayambala Timbaland ng'agenda mu America okumujjanjaba Timbaland ya kilo 7 ebyobufuzi byabayaye tebirimu mazima kyogamba Nalukoola yabuyiye Nabukoola on a serious note he's a honest man so yandibadde mu ddwaliro nakati ne kaakati ne tuteekawo n'embeera nti abasawo bagambye yatakatwala Nairobi nti takyeta asulewo yali ku olwo eringa sympathy vote erinnya bambi musajja wattu bamukubye naye akeekawempe kagenda kutabuka kubanga amawulire genzijjayo mpulira nono yasikira Segirinnya naye amaanyi mangi luswa
neba niyazeba it's none of my business. Nyombi ameyaddako erubaga. Kati ensonga eno nayo njala omanyi bannayuganda ng'oyagala bakwagale balimbe. Ffenna bwe tuba tugenda okutambaala ennyanja ng'ogendedde mu lyato oba speedboat oba lyankasi batwadvising okwambala life saver jackets si bwe kiri nakino ekyamawulire bwe kiri tebabalimba wano nti tuli mu demokrasiya tebabalimba demokrasiya atandikira mu bibiina nalukoola bayinza okutunnyonnyola yafuna atya kaadi eyo eya NUP yafuna atya kaadi eyo Farida owenalemu ayinza otunnyonnyola kaadi y'enalemu. Come again? Yes, muve ku bino tuli mu democracy. Akakiiko ka NUP kayinza otunnyonnyola baava ku ky'okugiwa Nalukoola. Bayita mu nkola ki? Ab'enalemu bayinza otunnyonnyola Farida bayise mu nkola kyo gimuwa. Ab'FDC ani FDC aliyo? FDC bamita Khalifa Aganaga. Good. Bayinza otunnyonnyola criteria kikwe bayise. Aba DP basobola. Bino demokrasi wammwe demokrasi alinganga enjuba mugirengerera eri. Era gwe bodda n'ogamba tuli mu demokrasiya. Let NUP explain to us Nalukoola basinzira ku kyomuwa tiketi. Ab'enalemu batunnyonnyole ow'enalemu candidate basinzira ku kyomuwa tiketi. Then okoyogere ku demokrasi. Nenze mbagamba kimu. Tewali bya bufuzi bina kusanga gwe omulonzi nawe munnamawulire kyengezako kola ki bagamba ebyobufuzi kati ebiriwo biringanga convoy ya President Museveni emmoloka eggulawo ekkubo kasiteyitawo n'eyokubiri baba bategeeza mudewa mudebali bwoleta kimbere mbere n'olemera mu kkubo oyinza obutaddayo waka fudde. You get it? Nze kyengezako bagamba sisimuka Uganda omulimo gwayo kubabuusa